mpulira ng'okyali na national printer platform president nkusaba obawo omwezi gumu gweki gwokka abenenye abatenenya oba tetugwa tugenda balumba nalo na mutima naki oliyo oluludde nga luyinda mu lwatu no mu kimpowooze kati lufulumya ekitebe ky'ekibiina ne lulangirwa mu maaso g'abantu bonna buli constituency nga mulimu aba national unity platform nga wano tebazze tebawadde na apology ezo mubagambe bonna tujja ku mulundi guno tulina Joyce kubanga muliwo bangi so tugenda kutwala oyo eyesigika ali capable ate nga ali reliable nebe basaba okwetonda babavunaana musango ki abantu abate tebatambula bulungi na kibiina naye kusingira ddala nga tebatambula bulungi n'abantu bakyalinayo mukisa okwetereza n'abantu era bakimanye nti ogwo mukisa tegenda kubeerawo tegenda kuba gwa lubeerera ebiseera bigenze bikendera zembadde manyi gukyawera na mwezi naye deputy president bw'aba agambye mwezi tugende n'ekigambo kye abavunaana naye bavunaana bonna omubala bakuba gumu maanyi g'abantu bw'obanga owulira nti oyagala kutambula ne NUP genda mu bantu beera mu bantu ddamu onyweze emirandira gyo mu bantu oba osimbe emirandira gyo mu bantu ne bw'obeera ng'oli wa kitalo otya naye ng'abantu batugamba kyanjawulo munnange ffe tuli people power tujyagoberera bantu ate nayagadde nnyo president yayogedde nti ground abantu be basalawo abantu bakoledde oba nedda ndowooza nti zabadde remarks nungi nnyo okuva eri president okwetonda n'obuteetonda kati NUP egalulidde baayo kirungi nnyo omuntu okutegeera w'osobezza musango gwo guli luddawa n'osobola okuguwoza oba ne weetonda ng'otegedde musango ki naye oluyombo olw'abendeemu luyinza kuggwa lutya nze mpozi nga muleeseyo omulala naye bwe baati wali mulala anze mwewulira musaba byonna ku NBS Barometer akasammeeme toseguka etandise Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. CBO tya atulaba ku NBS TV webale Joyce kubeera ng'okola afunye ebizibu tukusaasidde afunye ebirungi tukusanyukiddeko Barometer akasammeeme bwete etandise nze Adam Kungu ennaku z'omwezi ziri 29 mwezi gwa kuna omwaka 2025 olunaku olwaleero bw'obanga obadde ogoberera leader opposition Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ekiwandiiko namutaayika n'ebbaluwa gy'awandiikidde kaliisoliiso wa gavumenti oba IGG ku nsonga ziri ez'obukadde 10 agambye nti ayagala IGG atandika okubeera ng'anoonyereza naddala mu kaseera kano nga waliwo abaka ba paalamenti abaatandise okuvaayo okukkiriza ndife ensimbi twazifuna walabye wano Honorable Twaha Kagabo yasinzidde ku Sanyuka TV naga ye 10 yakifuna kati Joel Ssenyonyi asinzidde awo aga nti IGG bukakafu ky'obusingawo bwe weetaaga tandikira wano ku Twaha Kagabo oberenga onoonyereza naye nga awo si we tuli olunaku olwaleero okwerumaaluma mu kibiina kya National Unity Platform ekisinga obunene kudda oluvuganya gavumenti ayinza okugamba nti kweyongera bweyongezi oluvannyuma lwa wiiki ewedde okulaba Deputy President w'ekibiina kino Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ng'avaayo n'akangula ku ddoboozi eri bammemba b'ekibiina bakulembeze aga nti abo batatambula na kibiina kekadde yabawadde salesale wa mwezi gumu gwokka okubeera nga bavaayo okwetondera ekibiina oba si kyekyo nga nkozesa ebigambo bye aga nti tugenda balumba yonna gye muli nalo na mutima na bidi simanyi bino kye bitegeeza naye ngaaga nti tujja so mulina omwezi gumu gwokka and that month is moving omwezi ennaku zikendeddeko leero wano wetuli waliwo abaka abamu already abavuddeyo ne baga nti tujja kwetonda mukole kye mwagala era nga Muwanga Kivumbi bwe yabadde ayogera yanokoddeyo abawerako n'amenya constituencies zaabwe tubuuza olunaku olwaleero nti kino kirekawo ekibiina kino obutakkaanya obuliwo eno yabadde enkola entuufu ey'okubeera nga ebumalawo oba yayongedde kusajjula busajjuzi mbeera
mu studios banange webali bwe tugenda okubeera nga tematema ensonga zino muganda wange Charles Romushana waali oyo munnabarometa saba webali kujja katonda w'amaanyi katonda wa kisa lina mwami Alex Waiswa Mufumbiro ono amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform sabo nawe tukwaniriza. Amina. Nina Honorable Juliet Kakande Nakabuye mubaka wa Parliament akiikirira ekibuga ky'e Masaka. Honorable nawe tukwaniriza. Nange neesimisa. Honorable Goret Namuga akiikirira abantu b'Amawogola South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ava mu kibiina kya National Unity Platform. Tukwaniriza Honorable. Amyuka ssentebe w'akakiiko ka Public Accounts Committee Central nzize. Webali. Again, Honorable Haruna Chayune Kasolo, Mona Barometer 7 out Kwaniriza. Yes, sir. Good. Well, Alex. Alex. The minister. Oyagala ebitiibwa byo nabyanjule. Anthony yanjule bya shadow kwacho ite yanjule. Okay. Well, Alex Waiswa Mufumbiro, njagala kutandika nawo nako olwaleero. Deputy President w'ekibiina kyo yavuddeyo ne ultimatum obasalesale ono. And many have since described it as being vague, being unclear. Omu ku bo ye Honorable Joyce baagala ntwatwa agamba nti mwagala yeetonde yazizza gwaki. You need to start from there otubuulire ku ultimatum gye mwayisizza ndeko mwasinzidde ng'ekibiina. Ekisooka kyandibadde kirungi nga mukyala Joyce baagala ali wano n'akibuuza nenkimwanukula ye ng'omuntu kubanga ye yeesowoddeyo okutekinga that lead naye ekikulu mu kyo nti ate avuddeyo n'akakasa nti wa National Unity Platform ekyo nakyo kikulu kubanga mu bigambo bya Muwanga Kivumbi yabadde akozesa enkola y'ekikristaayo eyeeteeseteese yasembera manyi ffe mu bakristaayo ne bw'oleetako faaza oba bakatuliki ne bw'oleetako faaza n'omuvuga n'omugyeeka naye nga tewamala konfulumansiyo toli mugatte oli mu bya zina n'ebirala toli mutuukirivu akagaati tokalya kakati ekibiina kyaffe kyali kiri mu mbeera ey'okuba nti ate kati tugenda kuddayo mu bantu tulina ebintu bye twasuubiza abantu tulina abantu be tutambudde nabo ne bakkiriza nti ekituufu kiri nti tebakyali naffe tulina MP w'enjeru abadde unequivocal about that tulina omubaka owa Bukoto ye Bukoto Central Bukoto South mwami Twaha Kagabo abadde unequivocal about that n'alaga ne gyakoze eki so it does not apply kwabo it applies to abo abakyalowooza nti ba NUP naye nga wabaddewo ebirumira bye balowooza nti badde bibalemesa omwaganya ne family because we do not have anything personal as a party ebintu byonna bye tukola biri on behalf we are custodians of power of Ugandans so byonna bye tukola it is in their interest deputy president yali very assertive but again njagala omanye nti yakozesa colleaguism ya extending obuyinza bwo bumuweebwa ssemateeka wa National Unity Platform n'asaba nti ekibiina kikkirize ng'omuntu comrade n'abantu bange be mbadde nabo tekyali clear nze ndi mu steering wheel we believe in reconciliation because ne time gye tulimu ogimanyi nti papa abadde yakatuva ku maaso ng'ate ya preachinga nga humility ne tugamba oke kateno eyeeteeseteese yasembera abantu baffe abakyakkiririza mu NUP kuba eri abatakkiriza mulimu abagenda mu organization endala nga tetukyali nabo mulimu betwamaliriza naye abo abalala babadde lost sheep nga bayibuli bwekubiriza nti ddayo ono neweebeemu naye ng'eri wiringi okudda mutambule wamu kyekikoleddwa era ne kibaako nsalesale ow'okuba nti omuntu yenna alowooza nti tulina otambula ffenna nga tubadde tetutambula ffenna alina okumanya nti ensaawa kusalesalo n'ennaku 3 ate kugambye obuyinza president bw'ayina kubanga ekyokubiri tulina kye bayita road map njagala otegeere nti nomination ziri under kati 4 months okugenda mu national nominations
roadmap ya fuluma dda youth elections zigendako zibindabinda. That we know. No, Alex, listen. No, I'm listening, but so byatukibwako. So Honorable Muwanga Kivumbi yali a communicating position y'ekibiina. Are you trying to tell us nti waliwo okusooka okukkiriziganya ku kino Honorable Muwanga Kivumbi nga tanaba kujja kuwasala? The powers of our constitution era ne bwoba omuwuliriza yagamba president nsaba okkirize okujja nga temuwuliriza ate ne mubireetanga topic. It was with humility nti waliwo challenge gye tulina mu party because first of all gwoba oyagala okugaana oba okkiriza oba ogaana tewali kifo mu national unity platform kitaliko okuvuganyizibwa kati. Okay. Whether incumbents or not incumbents abantu bonna kati babakola ki babavuganya because it is open. Kakati mu mbeera eyo Waiswa kyetwalaba Honorable Muwanga Kivumbi akola kwe kuga nti actually kwe kusala omusango kubanga bw'otuuka okugamba nti mujje mwetonde tubawadde ennaku 3 mwetonde or else tujje tubalumbe mu constituencies zammwe. Kiri very clear. Tugende mpola. Yes. Kuno si kusaba. Kuno kwali kusala musango na kuwa kibonerezo. Eri abaligirute already nga bakimanyi. Eri munayo okuwoza is a process. Naye osobola ogenda ku eriyo kye bagamba plea bargain n'otuuka n'ogamba bannange nze gunsinze tatawanyiza kooti kati we tuli mu butatawanya process. Tukugambye nti mukomeewo mwetonde kubanga bwe tukugambira komawo kitegeeza tobaddeewo. Okay, mwagala beetonde ku ki? NUP ekoleddwako ebikolobero bingi. For example, Honorable Joyce Bagala, you see, nabadde naye wano. And I will say because nabadde naye wano. Naga nti simanyi musango gwe nakola. Oli mukulembeze mu kibiina kino. Do you really find it okay ekibiina okusalira abantu omusango tebawuliriziddwa? Kati ani yagambye nti Joyce bagumusalidde? Mumuyita kwetonda by the virtue of the fact nti muyita yetonde kitegeeza mwasaze omusango mwagala ajje yetonde ku musango gumwamusinza. Bw'aba talina musango eno call yaba abalina emisango. No, you mentioned get the point. You see, njagala nti ompuliriza. Yes, kyendiko kyennyini yagambye bw'ati omukyalo oyo twali tumwagala nnyo. I listened also. Omukyalo oyo twali tumwagala nnyo. Meaning something might have gone wrong somewhere. Yeah, of course. So what went wrong? Omanyi, sometimes we waste a lot of time being politically correct. And me, I hate being politically correct because I am not an appeaser. Joyce Bagala knows kyengambye nti kyandibadde kirungi nga waali. No, you're here. She's on record. She's saying tamanyi musango yakola musango ki. She has done several offenses that she knows herself. The party deployed her and redeployed her and she refused. That is a big case. Just like Mr. Mpuga did, she also followed the same suit. So you find that as not an offense. Njagala nkubulire kungu. So this is not even personal. Njagala owulirize amateeka gakanga mwayagala okumujja ku bumu ku bukiiko bwa parliament kwali n'agaana gwe musango ogw'omusango. Did you invite her as a party okwogera ku nsonga eno? It is now katika nkunnyonnyole. Muwanga yaguddewo kye bayita olive branch. Okay? Olive branch. Nti nga tetugenze mu processes zino zikuletera na kubeera convicted. Gwe woba omanyi nti oyina omusango jangu tuddemu tufate nnyayo ensonga ziggwe tuddeyo mu bantu. Kenkugambye nti yeeteeseteese yasembera. Okimanyi bulungi nnyo mbadde nzijanga wano kungu ku zino program eno yennyini bali omushana ne banteeka ku nninga ne bagamba nti palamenti yaffe erimu ebirumira ey'ababaka baffe bano bennyini abali kweno pano. Kitegeeza bwe tuba tuvuddeyo ne tugamba tebannanga okusinziira ku intelligence gye tulina mwe abamanyi nti mubadde mukola ebintu. For example, toyinza kubanga ogamba oli family member nga teweetaba mu kuziika ba family, tobeera mu nkiiko za family nga family temanyi byoliko tekuwuliza nakuwuliza. Why can't you engage them? Anti-cat engagement yeno Olive Branch Deputy President wa Buganda gyataddewo n'akugamba nti mujje tulina omwezi gumu because national calendar
teweza miezi ena, in fact teweza miezi 3 because akabavubuka kagwa 7. So bobogenda kuba Deputy President yabayise kubawuliriza yabayise kwetonda yagambye mujje mwetonde kubanga oba togenda genda mweri process togenda ulipuliriza bulungi. If you commit an offense, for example kati botwala omusango mu court, omusango gwo bwogufiringa court nga tenagenda mu merits za musango esooka negamba mugende babiri mukoleki mwogeraganye. Kakati omukulembeze kubanga njagala nkubuulire tewaliyo muntu yenna akolagana na double agent mu revolution. Anti nze gwe mpuliriza bulungi no kungu nze deputy spokesperson wa NUP uliriza ebigambo byenkugamba. At some point yagambye constituencies zino ziri empty. Yes, wazire ziri empty. Eya Kagabo eri empty. Wena wa Piero Yukat. Eya Nyendo Mukungu eri empty. Because yavaayo nakugamba nti atandise ekintu ekikye. Era kino Muwanga Kivumbi kye yakoze bw'aba asobola okwegaana ekyo ekikye nga yakyeganye n'agamba nkyegaana n'ebibi byakyo mbyegaana siriddamu kukola kintu ekyo asobola okudda ne tutambula. That is what Muwanga is saying in synopsis. Mbadde malayo constituency is empty. Okay. So abantu bonna abayakola kye bayita self ejection ne balaga nti tebagenda kutwetaaga okujjako nga batujjukiza kati nti bannange eri tubyeganye tubikyusizza naye abantu bavaayo ne ba aligninga n'obukulembeze bwabwe. Kawempe South then Bukoto yes. Naye honorable ono yennyini njereere ku NUP accordingly kubanze sagala mbere wano I must wait. Ono wa parliament wa naye iye eri empty according to us kubanze sagala nkulimbe lwansonga she has declared nti bali mu movement empya ina ne responsibility oba yakulira abakyala because these are in public okujja nga twagala PR which PR we can play even better. Thank you. Now we are here as custodians of power Thank of you. The people. Honorable Kakande, constituency yo eri empty. I don't know whether Alex ne Kivumbi bategeza nti ziri vacant, but at least you've heard it from him. Agamba okusinzira ku bonga ekibiina gwe mu bitabo bya bulali kate bakulaba toliyo. Mukulu Kungu n'abatuuliriza entandiko omukulu agituwadde bulungi. Naye nze ng'omubaka w'ekibuga Masaka aludde nga njayaanira enkyukakyuka y'eggwanga lino ndabe nga bamukulu Kasolo abo tuvunika gavumenti yaabwe kaneyambise akagero keyambisibwako omwana Munnabuddu Hamani basudde n'akuba oluyimba lwe bayita ekiwuka ekyagwa mu ntamu nga akajja mu lugero lw'Abaganda olugamba nti semusota guli mu ntamu kagamba ogukuba ng'oyagala okutta omusota entamu eyatika kyokka ne wooguleka toba seefu nga gw'omusota mulamu ate oba tosobola naye stiru nagifumbamu. Kakati mu mbeera efaanana bw'etyo NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiriidinga opposition owulirira ddala nga okubeera nga oli mu mbeera egenda okukyogerako owulirira ddala nga oli ku semusota guli mu ntamu kubanga ekibiina ekiriidinga opposition nga mwetaaga enkyukakyuka kitegeeza nti bye kikola obukulembeze bwakyo buli kiba n'ekifaananyi kiwanvu nnyo kigazi tikikoma ku kyo kyokka kiba kirina n'omulimu n'okuwumbawumba n'ebibiina ebiki ebirala kuba kye kiba kibikulembedde ku lutalo olwo oluba lukola ki luliwo. Kakati yensonga lwaki nkugamba nti waliwo ebintu nga si kye twandibadde twogerako ku budde buno naye kati ate tokyogereko onookola otya. Ekyokubiri akungu kye njagala okugamba abantu baffe naddala bali ku opposition abantu bali the electorate abantu bali genuine baagalira ddala enkyukakyuka eyannamaddala abantu bambi baba batulonda tibalina ku bifo byaffe ng'ababaka ba parliament tibali ku chairpersons ba districts ne local government yonna batulonda yes nga ffe tugenda okubeera mu ludda olwo naye nga n'enkyukakyuka y'eggwanga bakikola ki n'olwekyo bye tukola byonna
biba bitunuulira ekifaananyi ekinene. Ebigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi bangi babiwulidde n'ataabimanya yabiwulira era abitegeera. Naye mwami Muwanga Kivumbi kyekigambo nkiddamu nkyogerwa mulundi gwakusatu kati bwe bakutuma abantu nibaga nti genda mu NUP otunonyezeeyo ababuyabuya abakola ensonga tosobola kugenda n'osonga kwani ne batabeera mu NUP yonna oba opposition yonna oba ne bakutuma nti genda oleete abantu abakola ebintu nga tebabyekennenyeza tebabitunuulidde sigwokola ki sigwoleeta. Ekyo kitegeeza ki nti akola ekintu n'ekintu ng'akyebuuliriddeko. Ekintu mu kukyebuulirirako tikitegeeza nti kiba kituufu. Kino kigeze ku bazannya omupiira tuteereddemu awa nze ndi muwagizi wa Man U nyina omuvuka gwe ndakwatira ennyo mu Man U yali anzanyira obulungi ennyo omupiira Cristiano Ronaldo. Abazannyi abalungi bwe batyo ba Messi bwe batyo mulungi nnyo nga tajeti yakuteeba buteebi kulwanirira ttiimu ye ewangule. Naye bw'abaako embeera endala ate nakyo aba wa bulabe nnyo okusinga n'omuzannyo omunafu. N'olwekyo kikyengezaako okugamba nti opposition nga yo tulina ebizibu ebiri munda oluusi ebireetera abazannyi abalungi nga Honorable Kivumbi okusalawo ebintu ebyemulugunyizibwa abantu, okusalawo ebintu omuntu byabaako ebibuuzo bingi, kubanga bw'aba kugamba nti abatazze mu lukuŋŋaana spokesperson w'ekibiina wano waali asobola okuga nti kakande wayitibwa mu mbeera efaanana bweti twakubira akasimu twakuwandiikira twakuyisiza kirango ku NBS embeera yabasobola tewamanya ku lukuŋŋaana olwo nga n'olukuŋŋaana lwo nyinti olutegeddeeko naye nkyayongera mu maaso soko oyo yakugamba nti abatazze ne bataweereza kwetonda omuntu omu n'akugamba nti atazze ate waweereza kwetonda ogobeddwa. Naye mu mbeera efaanana bwetyo ate ebyo byokka byokka si we tulina okukoma okulengera mbeera ki etuusiza ba Honorable Muwanga Kivumbi okutuuka kweresa. Basebo ne bannyaba abatuwuliriza naddala abali ku opposition ebigambo bino tibibanyumira kubanga bo bambi baagala kuwulira kimu muli wamu mukutta obuki obuyinza tibamanyi nti musobola okubeera awo naye nga waliwo emizannyo mingi egikola ki egiri mu kuzannyibwa. Titunnaweza myezi giwere 5 nga Honorable Muwanga Kivumbi bafuuti soja nga bwe tubayita ennaku zino nga bamuyisizzaamu eggaali nga bamuvunaana buteetaba mu lukuŋŋaana lwa NUP. Nayogera ebigambo bino simanyi kuwano nti waliwo ataalaba ntambi ezo ne muba muketaaga na wano tukayina ne kuba no ku mikutu gyaffe tewali atakayina. Nayogera ebigambo bino temujja kummanyiira bwe mutyo oba ngenzeeyo basigenzeeyo nze ndiwa ddembe okuwulira enkiiko zensazeewo ogendamu nezesazeewo ogenda ate sina nakwetonda nze n'ekibiina namba nakiyamba okukiwangulira ekiki. Kaakati abakulembeze sebo omwogezi w'ekibiina omukulu ng'oyo yayita mu disciplinary committee ki yafuna kibonerezo ki okiwula nga ye kenyini yabyogedde publicly. Ekyokubiri njaga ono aleese embeera laga nti nga deputy president wa Buganda owa NUP alina obuvunaanyizibwa alina obuyinza mu maanyi ge mweyasalirawo bw'atyo mweyasabira. Kakati ekibiina njagala nkubuulire kino kibiina kyawe ekyo kiinako ensonga bbiri. Esookera ddala bwe muba nga bannayuganda tulina ekirwadde ky'okwerabira omuntu yenna ajjukira ekigambo ekimu ku kyajjayo ku lutalo lwa Oweekitiibwa Mpuuga ne NUP mu lujjudde kubanga olutalo lwabangawo ng'ensi efuuka abantu bangi nga bafuuka nti tebalumanyi bambye nga abamu tebamanyi naye nga tosobola kuba munda nga tomanyi nti waliwo ebigenda mu maaso. Ekimu ku byaleeta ekyo twasanga abavubuka e Masaka nga bakubaganye nga waliyo bakandidates babiri waliyo omwami omu bambi ye ng'omuntu si alina obuzibu oyo kuteesa ne ttiimu endala yali ya Dr. Bedi Bwanika. Kakati nga bagamba bano bazze batya okutandika okulondesa eno mukosi ne bakubagana. Bwe bakubagana obubi ennyo Oweekitiibwa Mpuuga nga deputy president ensonga bwe zimutuukako n'abagamba bannange ensonga eno esooke eyimirire tuyite abakulembeze bakkunga bajje balungamye ensonga eno timwegwa mu malaka tutambule buki bulungi.
n'olunaku terwacha abakulu bano ne batandika nga buyinza abujjewa constitution agimanyi nga bagamba deputy president tamanyi constitution na buyinza wewe bwina kukola ki kukoma y'omwa kugamba nti ono na yagambi mu bigambo bye sagala agambe nti ekyo ekyokusaba yakirese luvannyuma yagamba mbawadde tekitegeeza nti president agenda mbawadde statement ya mbawadde yaliyo ekyokubiri bw'otugamba saba president okkirize political parties tukkirize nti ziba institutions ezirina okutambula nga zirambikibwa bwe tutuuka ku level egamba nti abange gundi kkiriza kino kibeere bweti bw'olikeera enkya n'ofuna president ng'olwaleero abaako enkya tabaako oli musanga nga yavuddeko n'asalawo mu mbeera etategerekeka oyo oba ogenda kikolera ki ekisembayo nja kudda n'ekisembayo nja kudda n'ekisembayo nono lindako honorable Nakabuye rather honorable Kakande Nakabuye yes wakyaliwo ebibuuzo nja kudda mpite oyongere okwanukula now salesalo ono yaweereddwa you expected ogenda okwetonda ne banno will you do this or not kakati mukulu kungu lwakubonzije nja kuwa sokodde nkubuulidde ebintu ebikozesa ba honorable Mwanga Kivumbi bwati nagaye musajja mugezi nnyo ebintu ebibakozesa bwe bati ekizibu ekisooka kiba mu bibiina byaffe byennyini mu Uganda wano tuzimbye nnyo ebibiina nga si institution nga tubizimbira ku muntu obuki omuntu obuntu abantu ne baagala nnyo okusanyusa abantu kubanga omuntu yakuteekawo embeera gy'olimu ekyokubiri tutunuulira nnyo personal interests zaffe bwe nkola bwe nti wano mpitawo tubadde n'entalo nnyingi Mwanga Kivumbi alwanya entalo nnyingi mu NUP yenga ye lwaka n'onfunamu kati tubadde n'entalo bwe mujjukira ekisanja kya Mpuga bwe kyakitatera okuggwawo twalina abantu nga babiri awo naye nga sijja kuwaayiriza Honorable Ssenyonyi ndowooza ye yali amanyi agenda kuyita kaweweevu naye nga abantu bali awo bazannya katembo wa bulinsi olw'okuba bamanyi ekyo ekyokusatu kye batunuulira ye electorate abantu abatukola ki abatulonda era kyova olaba nze buli wembeera ngamba nnyo abantu mindset y'abantu bana ekintu kikulu omuntu atunuulira abatulonda n'alaba nga bambi ate bannayuganda obasaasira kutufuga emyaka gino abantu baagala nnyo enkyukakyuka oluusi amaaso gakola ki gaziba kati najja n'atunuulira ekyo naga kambiseewo kano kino nkikole bwati naye ng'ebibalibwa bilala nnyo kakati ekyo kyogamba ekyokwetonda nakuwadde olugero olwa Ssemusota guli muntamu naye kungoleka naawe olugero lwa Ssemusota guli muntamu gy'oŋŋamba ekyo kiringa oli bwagamba nti jangu weetonde olw'obutakuba musoto ogwo oba jangu weetonde olw'okukuba omusoto ogwo entamu neekola ki neyatika naye gwe ng'okimanyi nti ekigerero kyadde kyakulya ki mmere kakati y'ensonga lwaki nkugamba mubage ebintu bino nga bitambula bwe biti nga tulina ebizibu ebifaanana bwe biti ng'ekizibu kyange sikyakubeera mu NUP kyokka kubanga ebibiina by'obufuzi okujja twakabira ebibiina by'obufuzi obungi birina enkola gye birina okukola ki okukolamu ng'embeera eri bweti ekizibu si kyange kukeera nkya ne neetonda era ekizibu bwe mbaga ddala neetaaga bwesigala nga bweri tojja kugendayo nze ate sirina na kutya kwonna kubanga ono nga baagaye nti amaanyi basuubizza okubalumba nga Honorable Kivumbi akosa ebigambo na mutima nalo bajja are you not afraid of that ate ekyo nga nkityako kungu NUP yampa kaadi naye bwe yampa kaadi bwe yaginkwasa saagenderawo mu palamenti bannamasaka ne bongereza ku NUP ekyo kiyampa nabo ne bakola ki ne bannonda kyogamba NUP asimbawo ababaka 57 mu Uganda yonna bwobongo bwo bwegamba abantu tulina ababaka ba palamenti ababadde ebisanja ebisuka mu kiki mu kimu n'olwekyo okwetonda kyabuntu okwetonda ku kyabuntu nze ndi mukazi mukulu ate ndi mukazi mufumbo mbadde mu bibiina by'obufuzi mmanyi nti embeera yonna yonna abantu ababeera ewamu nebibasi bibiina n'egundi ewala gye twegattira ddala wabaawo obuzibu okwetonda kyabuntu mutambule naye ate tojja kuva eri onoonyeeyo abantu gwolwokuba onoonya ebibyo oba byobala ogambe bakole ki kyenvudde mbuuza nti omukulu yeetondawa yeetonde kubanga kiyatulaze nti omaze bbanga ki nga togenda ku kitebe kya NUP ekitebe kya NUP lwe nakoma okukigendako ndujjukira bulungi sirabayo ki twalina nsonga nga zakwogerako era n'abakulu wasembadde emyezi giweze naye nga waliwo ensonga z'okwogerako n'abakulu ekibiina bwe kivaayo honorable ne kiga nti Kakande ne banno abamu
you've taken months nga temwetaba mu activities z'ekibiina nga mweriwa gye bampitamu ne sigenda. For example nene yasembyeyo, that convention yasembyeyo, you were not there. No, please. Please, Alex. No, you will come back. Because no, there are two issues. Kali premium kano ketuliko for the benefit of the people. And I've stated it. Mchala Kakande. Nabalala. Let's tuli ku TV. Ya declaring allegiance to DA. Okay? DA, that is led by somebody. Is DA political? My leader. Listen to what I'm saying. DA is okuja kongalera akinyonyola bulala. Era ne balangirira nti bavudde ku NUP. These have been statements made by their leader in Mengo at their various press conferences. So this statement of Mwanga Chivumbi was for people who still believe nti bino ebyayogerwa Mwanga Chivumbi byali bya bantu bakyali mu kibiina. Bwabanga ye agamba katero mpozi nga yagala tukakasera nakyo kiba kirungi netukimanya kyenkugambye nti yayogera kirungi lwa nsonga mukyala Kakanderera ayinza okuvayo n'agamba nti bannange nze munsuubirira walala ndi wa NUP kuba ne ku TVM yagamba nti NUP tetulina constitution era belonging ne bamujjukiza process eyo eya constitution by omuntu omulala. So unless she says now she's NUP. Charles. Auntie, just a minute. Kakati mukama wange ono akimanyi bulungi yabeerako mu People Power, which was not a registered political party. DA simanyi oba ye ng'omwogezi w'ekibiina era omunoonyereza era atunulira ebintu bwe bitambula wano nti ayinza okugamba nti is a registered political party. Thank you. Tewali mbeera values zaayo yekkiriza mu corruption. Ffe tetukkiriziganya na corruption. Kyenkugamba kyovola nti twawukana nayo. Because tosobola gatta kuva ku mulamwa. Gwegwo gwennyini nti gwe toli member. Omuntu bwagamba nti values z'ekintu kwegamba alinga akugamba nti bano bawandiika twayogera era bikibe tugoberera ne tugamba abantu twetaaga okuddayo tumanye nti waliwo honorable njakudda so mukomawo mu NUP n'olwekyo njakudda honorable Kasolo bano bombi ba member ba National Unity Platform omuyali ultimatum obasalesale wagirabye bannakabwe bakugamba enkola gye yakoleddwamu sinambulukufu kimala. What do you make of what is happening when you people? Kachula bakungu bulijjo ne bitogera ate tusaasira n'abantu abatulonda. Ekibiina kye NUP kye kibiina ekinene eky'opposition. Kyoyinza okulowooza nti kiri awo kiguza enteekateeka yaazo kimulisaako eri bannayuganda bagamba nti bwe banga CNRM yalibadde ki? Yalibadde NUP. Mwina ababaka 5 ekibiina ky'ovuganya nakyo kirina ababaka 342. Kakati gwe ababaka bano 57 katulabanga ate olina kulwana nabo. Ng'obwongo bukulaga nti bw'oba oyagalira ddala okuwangula NRM ate olina kukendeeza kuba n'57 n'osobola okuwangula obulungi ekibiina ky'NRM. Naye mu kino bannayuganda balina okutunula demokulasiya mu NUP mwali oba taliimu, wakimmemmete oba ye wakiboggwe. Omuntu okufuna flag mu NUP ayitawa. Omukyalo ono omulaba n'abalala bonna bwolaba bataddeko ebipande tibamanyi fulaga bagenda kugifuna bati. Kubanga olwaleero president, vice president oba deputy president Muwanga Kivumbi owe NUP ayimirira mu lukuŋŋaana naawe ebirowoozo bye nga ye era n'asala n'omusango nga ye. Kubanga ekibiina tekinamwegaana n'ebigambo bye. Wuliriza bw'atandika okwogera naga nti gwe naawe mujje mwetonde. Era naga nti sebo president tusaba ate otukkirize
ffe tugende mu constituency zino ffe tuteekeyo abantu so kitegeeza nti ebirowoozo byali mu kubireeta awo ate bwawana ki bwawana ebibonerezo naye ne basigala nga bamukubira mu ngalo kati waliwo ekizibu kya NUP si NRM era si President Museveni ababaka bano babaka bannaabwe kakati naye olina okitunuulira nti bannaffe bano aba NUP naddala abali waggulu bonna baagala bifo kuyingira mu paalamenti era mu mbeera yonna balina okuseeseetulako abalala ate bujjo nkubuulira nti kaadi zino oba omuntu okufuna fulaaga egabibwa etya bawaayo sente ne bagigula nga bwe tuwulira oba abantu bannakibiina kye NUP batuula ne beesalirawo nga ffe butukola information waliwo otandikidde honorable Muwanga Kivumbi abadde ku NBS leero ku makya and he said we would rather lose an election than have a cast of leaders who are all over the place and disciplined. Meaning, abamu ku bano ekibiina kye balabanga abasiiwufu b'empisa bakyewaggula. Ani kyenkugambye nti kakati busibu ebibiina biba byewandiisa biba n'ebigendererwa kati era akiggyeyo buteefu naga nti ffe bino ebyokuwangula si bye tuliko okusigala na bano waakiri tuggwa okusigala n'abasiiwufu b'empisa mu kibiina kyaffe waakiri tukola ki waakiri tuggwa fine naye mbadde ngezaako okukutegeeza muganda wange Adamu n'abatulaba nti abakulu bano fulaaga kaadi bagigaba batya olwaleero bw'otunuulira deputy spokesperson ayagala kwesimba Nakawa wabaddeyo omuntu Nakawa East wabaddeyo engineer bali mwezi Secretary General naye aga nti nange neesimba wano Nubian Lee naye ayagala ekifo agenda kuba meya Nakawa chairman Nyanzi naye ayagala bwe MP mwanyina wa okiwa Bobi Wine naye ayagala bwe MP kati ebifo bino golowooza nti gibagenda twali babaddeyo era golowooza bagenda beberekako balina kuliyetingawo nsonga yonna eseeseetula ku bano bo baabinywera ne bajja kubanga bakola ki naye singa abantu na NUP be baali beerondera be basunsula ababaka baabwe abasaanidde okukwata flag ebyo byonna tibyali baddewo naye bagenda kubazinyisa nze ndantunula waliwo omuvubuka yeeyita Sadaman asanyusa nnyo era nze muwookinga nnyo agenda n'abakwananga nti n'avuma buli muntu n'abayisaamu eggalaga nti akitegedde gamba nti Sadaman ba kakati oba oli ku levo ki naye ng'okolagana ne NUP olina okukkiriza tebali mu kutereeza kibiina nakusampisa era nze njagala mwannyinaze ono kumuwa amagezi kasita wasalawo n'okulagana n'abantu abo olina okukkiriza n'owa ekitiibwa buli avuddeyo naga nti ono Sadamani olina omuwa ekitiibwa bw'onooba tokikoze tolina flag olina okukkiriza n'owa ekitiibwa bafuuti soldiers kubanga bo buli muntu alina obuyinza tewalinga ngeno bujolabe waffe mu NRM tutuuka abantu nemwewandiisa nemugenda mu primaries nemwesimbawo mu kitundu kyammwe ng'ekyotera abantu ne basalawo bannakyotera nti kubana abeesimbyewo 6 mu primaries ku NRM ono gwe tukoze eki bofula kaadi y'abano bagigabira Kampala ate abagigaba balina webatuula ne bakuba mu ttooki ne bagamba nti ono oba ono era mwannyinaze nga bw'agambye tulabye obusiiwuufu bw'empisa mu kibiina kyabwe era abuwaddeko obujulizi no Muwanga Kivumbi wano yayogera ebigambo ebikankana ne nga nti kakati ono tasuze bamuwa bwi promotion one bonnamboozi wano obujulizi bwavaayo nti yaweebwa akawumbi kamu ne miliyoni 3 okugenda ku bujjanjabi sisuubira nti abakulu bali bapikinga interest mu nsonga eyo okulaba nti
yali nguzi oba sente ezo zakola ku kituufu mwamumenya ntegeera bulungi biliyoni emu ne miliyoni bimeka bisatu yali nguzi oba zaki so n'ebintu ebirala ebizze birumira naye olwaleero omuntu nga owekitiibwa Mathias Mpuuga okugamba obugambe nti alabye mu muganda wa chairman muganda wa president Mukamwa Nyanzi ogamba otya nti kunga ya Nyanzi eyimirire tugenda kutandika okukulwanyisa nawulirako ne baga nti kasita mukulu akuyita era omukulu yani Bobi Wine kasita akuyita n'ogenda mu lukiiko balina engeri musooka ne mutuula kati bwe mutuula bakoona ku meeza nga luggi nga basooka ne baleeta entebe n'etuuka kakati ne bajja bakoona ku luggi nti atuuka kasita osigala nga wesigaza owooza nze nina diguli 3 ng'osigadde otudde boti bafuuti soja bakukeererako ebyo byonna mulina obigoberera Charles nsaba otandikira awo kuno kukwatisa mpisa mu kibiina oba waliwo ekigendero ekikusike mu bino byonna mukulu katonda w'amaanyi katonda wa kisa okusinga nnyo ku lw'obulamu bwe tulina kakati omukyala omunale bwemubuuzizza onajja kwetonda nono addira Ssenyonyi agambye Mwanga Kivumbi yabyogedde tubalinze gwe ng'owamawulire walabyeko ebaluwa ebayita talina weeri teriiwo so is this group serious? Is this what? Is this group serious? Be bantu bantu badoyogerako n'okwogerako bali awo kakati MPs of Uganda of the Republic of Uganda baje beetonde kati n'ogamba nti omuntu aje yeetonde olw'okuba oli ayogedde ku social media ne babikwata ku social media oba TV oba najjano bw'omubuuza have they written to them? Just simple basics of management bano boyogerako because yayogera n'amannya gaabwe actually nabere nayo program emu ng'amugamba n'okwetegeka wali teweetegese okwogera bino byayogera yes kyobola abuuza crowd constituency endala ne bamubulira no ani no he was not prepared. In other words obola aba reaction to crowd, so we are dealing with a mob gang. So omukyala is right tutagenda yo kyobola 24 hours it's a scene of crime. Security biki baba bali mu parade katana na mukuma so yes musota buli muntamu but newe gunava mtosobora kugifumbiramu because this is very poisonous. Kuno musota is deadly nebo guvamu bulungi nyabo tugifumbiramu gulekamu obutwa yes osobola okubawo nga toli MP tofukamira bano. But let's look at obulimba bwabwe mukalulu ka omugenzi Sebagala ne Mao. Yes, I think that's the election. Mukulu Kawanga yafuuka vice of Sebagala, if I'm right. Ne basi Mwanga Kivumbi n'asimbawo Mpuuga. Yeno mubuuza yakyogere naga nti n'infrastructure yagikola. Mpuuga as an independent against Kawanga. Why? Because Kawanga was a vice to Mao. Kakati bwoyogera ku institutions kulwaki tebagera ne flag bearer Masaka, because the flag bearer was Kawanga. DP lost as a party. What? I'm saying DP is the same character. Mwanga Kivumbi is the same character.
babayita ki but can you protect me tatera kubeera niba wange kakati kiriza njiwe ensimbi zino katunozi gyotandikirawo wennyini kale ku NBS TV kwoli barometer ekoma otuwummulamu eddakiika emu nzije tweyongereyo tovaawo.